Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbayo ku ddagala ligenda okubeera nga libajjanjaba naddala ng'olina obuzibu bw'obulwadde bwe bayita obusukko. Ng'obusukko bukusumbuwa njagala nkuwe ku ddagala ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Obusukko ebiseera ebisinga busumbuwa nnyo abantu. Kusaba ofune eddagala lino obeere ng'osiigako kagenda kuba kabulira ddala bulungi nnyo. Nkusaba ofune obutungulu oba funa akatungulu ako kasekule bulungi nnyo kagonde. We kagonda nkusaba obeere ng'osiiga owali akasukko obeera ng'osiigawo kigenda kuba kirungi nnyo. Osobola okufuba okulaba nga osiigako ku makya ne mu ttuntu wamu n'ekawungeezi. Beera ng'osiigako akatungulu ogenda kubanga oterera bulungi nnyo. Obusukko bwo bulumira ddala. Naye singa obeera okafunye nkusaba obeere ng'osekula akatungulu obeere ng'osiigako akatungulu kigenda kuba kirungi nnyo. Kajja kuba kakakkana bulungi nnyo, kajja kuba kabulira ddala. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.